Waliwo bwino omukambwe azuuse ku Dr. Jose Chameleone akatambi ngenda beera nga nkakuzanyira maaso awo bitiisa bannange. Ate Papa Sidi akakasizza nti ye ayagala basajja banne. Ne wa Fibi nayo masanyu mmereere. Nkwaniriza ku Jika Media. Wasiibye otya ogamba otya? Abapalala nga muwaga abasajja bano mugenda basuula mu buzibu. Kati olwaleero kambagambe mujja kiyimirira mu mutya. Kamiri nze nagambye watta omwana ngenda kugamba bino famire ya Kalamagi muveeyo muwulire ebigambo bino mbawa amagezi. Olunaku omwana Kalamagi lwe yafa yali birthday ya AK47 ekyo bakibagamba yali birthday ya AK47 emyaka oyo yajja gibabuulira gye yali aweza. Deni n'ekirala omulenzi oyo Kalamagi waliyo girlfriend we ku birthday eyo omuvubuka oyo yajja kunona girlfriend we. Mwe temusiriwaza abantu nga mubalimbalimba nti ffe twogera ebintu bye tutalinaako mutwe na magulu. Njagala munoonye omuwala oyo eyali girlfriend w'oyo omwana Kalamagi agenda babuulira ekyaliwo. Deni ekyo bwe kibalema mukwate ssente Kamiri naawe abaasirika toyina ze wabawo olabika. Muteekeewo miliyoni ezeezi mugambe bajje bawo obujulizi muweeyo n'essimu yammwe. Tewagenda yita nnaku ezi nga tebannabakubira abaana abo kubanga nabo baliyala. Bagenda kubagamba ekyaliwo kyonna. Omwana wo teyafa mu mbwa oba yali erina kyakoze. Yali agenze kunonayo girlfriend we. Kakati muddemu mwasame mmwe. Mwasama yasama. Gye mukoma okwasama gye tugenda okukoma okukuba omusajja wammwe paka. N'emisango gituke mwagambye mwatandise okutumanyira. Atakulekera tokola ki? Tomulekera. Kati nebyo mbiwakanye tuddemu tubaabye. Nebyo mbiwakanye mwe gwe ekigambo kye wayogedde gwe nga weekomyawo wano ne weeteeka kumpi n'ekyagulanyi gwe na postinga ne vidiyo ey'abasiima ogenzi. Gwe oli Kayuda kati tugenda kukuba n'emisango giddemu. Nze mbagambye famire ya Kalamagi munoonye omuwala oyo. Kimala bwe mba temuyina ssente mugende munoonye yali girlfriend we gwe yanonayo. Kati muddemu mwasame mujja kuwulira mu gwe kano ogenda kulaba gwe. Fete tubatya omanyi mukanga nnyo mutiisa mutiisaani toddamu gwe. Yes butereevu oyo no ye mukulu Kabaya kansubire mwewuliriddeko talina bigambo biwoomu eri mukulu Dr. Jose Chameleone amuyinako n'obusungu bungi nnyo era nga ne byayogedde ayina n'ebyama byayasiza bye tubadde tutamanyi. Tetumanyi oba bituufu oba bifu nnyo oba bituufu oba propaganda kubanga nga bw'omanyi bisobola oba bituufu oba asobola okubeera propaganda naye katulinde tulabewa ate gye binagwera. Ate bwe tweyongerayo omukulu Papa Sidi mumanyi yayimba nnyo ne Chameleone ebiseera ebyo yayimba nnyo yayimba ennyimba nnyingi nnyo ne Chameleone era nga ne ku stage bayimba bonna nga boolaba Bobi Wine ne Nubian Lee nobano bwe batyo bwe baali. Kakati ono omukulu yavuddeyo n'alangirira nti ddala musiyazi tewakyaliwo kubeera nti waliwo okubuusabuusa konna. Yavuddeyo n'okubeera n'agamba nti musiyazi. N'ebyakayanja byeyakoze mu post gye mwalabye ku Facebook nabyo abyogeddeko. Kankuzanyira akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kiriwo penge man nze nkooyo okwekweka njagala ndivinga ku true color yange blood sijja kulimba. Kiruma mutima kubanga tosobola kwogera kyoli oba okitegeera ng'omuntu. Wali baddeko ng'olinga ali mukomera penge. Olinga ali mukomera. Kizungu akiyita mu dinayo ng'oli awo. Oli mu dinayo okitegeera. So ekyambisizaayo ne njogera ensonga eyo. Nti nze ndi bwentyo ku true color yange. Kati kitwale Papa Sidi kuba Mwendo nabitone batwogera mu tulina okubawa ebitiibwa obwensoba tulina okumekiza tuwambe twogera tubikakasa. Kati kitwale Papa Sidi nti nno oyagala abasajja. Yeah.
Babe dino kyogedde okimanyi kyoyogedde obagala basajja. Njagala abasajja penge mulo. Baba sibotandika nnyo okuwasa okwagala abasajja kuba tatandika otunyonyoye wano okwatagana otya ne Kayanja po wagambye kumulina ekyammwe ojjo okyokumanya nti oyagala basajja. Njagala nnyo mentioning amannya g'abantu naye nze ng'omuntu kyatandikira ddala kuva mabega nga nkyalina emyaka nga 12 bwenti. Ndaba mwana saagala ku associatinga nabaki n'abaseksi. Mwana nga ndaba nze tebankolera nga sibaagalira ddala naye nkijja nga kikula naye nga tenga bw'omanyi penge ebbanga lyaffe ery'emabega olumanyi gwe haso zonna ozimanyi. Nzimanyi era nenzijaawo nenyingira mu bya music nenyimba music ate n'akwatayo kati olw'okuzibiikiriza erinnya liri nga sisobola kukola ki kuvaayo kweraga okitegeera sisobola kuvaayo nti noneerage mbantu abantu bafe Papa Sidi yoyo kansubire mumwewuliriddeko ensonga za Kayanja wano tazikonyeeko naye ate nga juzi gwe yatandikirako ku posti gye yateeka ku Facebook n'amuteekamu n'ateekamu ne kagundi kaabwe kafulaga kaabwe ak'abasiyazi ate nga tuzze tuwulira stories nnyingi ku Pastor Kayanja kwegamba n'atuleka nga tuli puzzled nti yabadde ategeeza ki kuba stories byagezaako okwogera bifaanagana ne stories ezaayogerwanga Kayanja okuviira ddala mu myaka gy'emabega. Kayanja bamaze emyaka nno mingi nga bamusibako ensonga ezo eza Sodoma ne Gomora naye nga tebinnaba kubeera nga bikakasibwa biri mu ŋŋambo biri mu mbu. Naye ng'oyo mukulu ye Papa Sidi kansubire mu mwewuliriddeko avuddeyo n'akakasa nti ddala mbeera ziri ye ali ayagala abasajja banne. Aba social media ino zinga mbamanyi abasinga bagezaako kubeera nga babibuusabuusa nti oyo yandibanga anoonya visa nga si bituufu nti oba ali nga bwe mujjukira Muna ne Derrick nabo baavaayo ne balangirira nga Muna agenze mu siyazi kwegamba ate oluvannyuma ne bavaayo ne bagamba nti ddala kituufu bali baagala visa ya UK kwegamba biwanvuwanvu naye katulinde tulabe ate wa gye binaggwera. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ye omukyala Phoebe tukeeredde mu mawulire malungi nnyo mawulire gasanyu anti yazadde akaana kabadde kawala era nga maama n'omwana bavuddeyo nga bali bulungi nga bali mu mbeera nnungi nga tewali alina buzibu wadde yadde. Fano kujika media tumuyozaayoza twongera okumugamba nti congratulations webale kubeera nga ate munange otuuka ku buwanguzi obwo kulika baby kulika omwana ababadde babiwungeesa mbw'ate omwana ali mu overstay mbw'ate omwana simanya bulijjo ateekayo bigoye mu lubuto nga yazaala dda tebaagala tugamba kansubire leero mukakasizza. It's a baby, beautiful baby girl. Oh my God. Oh, Thank you. Lavanda, take a minute. Oh, lovely baby girl. Oh, God, you're so amazing. Amazing. You're so amazing indeed. Tusanyusa okulaba ku nsi yaffe. Oh my God. Afaanana Phoebe. Yes, ogwe mulabye asitudde akaana ye CEO owa Infotrust era ng'ono mukwano nnyo gwa Phoebe. Mu butuufu bulamu twetaaga tukole emikwano nga bw'olaba CEO owa Infotrust. Weetaaga okubeera n'emikwano egifaanaganako bwe gityo. Emikwano mu mbeera embi, emikwano mu mbeera ennungi, emikwano ejja ddala si gino emikwano gye tufuna ate oluvannyuma ne batuyita emabega ne batufumita ebiso. Kwegamba buli omu yeetaaga omukwano nga bw'olaba CEO owa Infotrust. Olaba nga kuviira ddala olubuto olwatandikira bakolagana bakwatagana ne we yali nga olubuto tanaba kulufuna ng'olabira ddala omukwano gwabwe muggumivu, omukwano gwabwe mugumu nnyo ddala mu bulamu. Buli muntu yandyesaze emikwano egifaanaganako bwe gityo. Ago nno ge mawulire ge mbadde n'okusaawa eno ku Jika Wano Media tukyakuleetera
amawulire amalala mangi nnyo. Obutereevu nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe wena atonga kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge. Twetaaga kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification bwembeera nga kuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango nawuna tukaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Abatobera ebulu w'eggwanga kusanammwe abatobera mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza temwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala. Kale muzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.